Katonda akwetaaga naye wotali era asobola okukola ekyo kiwandiike gwe atuwuliriza mu munnyo ku makya ate mu misingi akawungezi ka leero. Yes. Katonda atwetaaga naye we tutali asobola okukola. Kituufu. Nkuweeyo ekyokulabirako. Bwe yali akola ensi eno twali muntu yamuyambako. Kituufu. Kuba n'omuntu teyaliiwo. Yali mu bikoleddwa. Yajja luvannyuma actually yajja ku nkomerero. Yajja luvannyuma. Naye n'amuwa obuyinza atuumetuume awo ebisolo buli kimu akiwa erinnya kuba y'anaawangaala nabyo. Era ebintu ng'omuntu tannaba kugwa byali tebimulya emirundi gyombi nti byali tebimulya mutima nti ate ebintu kati apola yinza oba n'ebingi ate nga zenyina bitono ate ekyokubiri byali tebimulya azin buli kisolo ekiri dangerous kyali tekirya muntu kubanga ebisolo Katonda yabitondera ebyokulya ebimu birya binnewaabyo ebirala birya muddo osobola okusiiba mu nte mutwalo mulama ne twali yegomba kulya so n'ebirala bwe byali byonna byalina ebyokulya ebirya fresh yali abitondedde fresh naye omuntu bwe yagwa sitaani bwe yakema omuntu n'agwa n'atandika okudduka omusota gwe yatuuma nti musota ekikolimo we kitandikira so okutya ebisolo kikolimo naye Yesu ekyamuleeta atunule mu kikolimo ekyo